Alex Waiswa Mufumbiro wakati mu kaseera akakazigizigi kalimu ebintu birabika nga tebyongera kubeera nga bitereera butereezi wabula okubeera nga byonooneka bwonoonesi mu mbeera emu oba endala. Ennaku z'omwezi 10 April omwaka 2026 emboozi eno ngikoze ssaawa 6 n'ekitundu oba ssaawa 6 n'eddakiika 3. Alex Waiswa Mufumbiro abadde asuubira okuba nga aleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero wali ekanyanya mu kooti eyo ey'ekanyanya gye mumanyi obulungi bwe babadde nga babaleeta era ebifaananyi byensoose okuba nga nkuteera ku vidiyo eno bye byabamu ku bakulu mu National Unity Platform David Lewis Rubongoya wamu n'abakulu abalala ab'enjawulo ate era mukadde ke kamu ne bannamateeka ba Alex Waiswa Mufumbiro babukeereza nkokola okubeera nga batuuka ku kooti okulaba obaddala omulamuzi anaawa Alex Waiswa Mufumbiro bail oba okumukkiriza afulume asobole okubanga afuna n'akadde akaziika ku mukyala we yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Wabula tugenze okutuuka ssaawa 4 we babadde balina okuba nga baleeta Alex Waiswa Mufumbiro nga tannalabikako. I'm here. No. One of the controversial cases, I granted custody of a girl child, Cynthia. Yeah, because the circumstances were that the man demanded it. Eyo embeera ebadde ku kkooti mukwano gwange. Kati bannamateeka babadde awo nga Alex Waiswa Mufumbiro balaba taleeteddwa. In fact n'abasibe abalala aba NUP wano nno we bategeerezeddwa nti Alex Waiswa Mufumbiro abadde si wa kuleetebwa mu kkooti wabula babadde bakubeera nga bamuleka mu komera omusango guwulirwe ku mukutu ogw'omutimbagano gumanyiddwa nga Zoom. Era mukadde ako bayise bannamateeka ba Alex Waiswa Mufumbiro mu chambers za bamuyita kale mu chambers z'aba judge oba abalamuzi basobole okuba nga bawuliza ekigenda mu maaso nga bayita ku Zoom nga Alex taliiwo mu buliwo. Wabula Alex Waiswa Mufumbiro oluwulidde bino n'asooka agaana okugenda ku Zoom era nga ye abadde mu maziga gokka eri eruzira. Alex bagezezaako okubeera nti bamuwooyawooya wabula nga buteerere. Kati nno wayise eddakiika nga 3 Alex Waiswa Mufumbiro nakkiriza okugenda ku Zoom omusango gwe guwulirwe. Wabula wakati nga Alex Waiswa Mufumbiro akkiriza okugenda ku Zoom zibadde ssaawa 6 n'eddakiika 9. Kati Alex Waiswa Mufumbiro wakkiriza okugenda ku Zoom bannamawulire babaganyeeyo okubeera nti bakwata ebigenda mu maaso era nga Zoom hearing eno ekkiriziddwamu bannamateeka ba Alex Waiswa Mufumbiro bokka bokka ab'oku lusegere wamu ne teams ez'abannamateeka okuva ku sayidi ya gavumenti wamu n'abalamuzi wali ekanyanya. Katugenda kubanga tulinda bulinzi kiki ekigenda okubanga kive wabula njagala okutegeeza nti Alex Waiswa Mufumbiro taleeteddwa mu kooti. Kati kankuzeeko ko mu bimu ku byabadde mu church olunaku olw'eggulo mutabani wa Alex Waiswa Mufumbiro we yayogedde speech eyalese abangi nga baanaamiridde.
So I want to thank about my mom. My mom was, by the way, a very prayerful woman. And once she told me that we should always believe in God, even though she's not around, for us we should always still believe in God. Because even though she's not around, we can't stop what we are doing right now. Now because she's not around, we can still do what we are doing. Right now she's even still with us here. She's down in our hearts. All of us, she's with us. You can't just stop working because she's not around. We can continue working. We can continue learning. And by the way, not the only one who can talk, but others are also there. By the way, I'm called Aaron James Wavamwino, for those who don't know me. And by the way, since yesterday I was around, I was so heartbroken because my mom was not around. But since I have other people, someone wise once told me that I have other mothers, other fathers. So even though they are not around, I still have other mothers and fathers. And my mom has always once told me that we have to reap what we sow. But even though she's not around, I promised her an aggregate that I promised her that I'll get it. Even for those who are not around, I will get that aggregate. I will study hard and I get that aggregate. Not only me, I cannot just say I cannot get it. God is there with me. I will do that aggregate very hardly. Mbo bya mtabani wa Alex wamune Edith Mufumbiro. Byabadde ayogera wali mu kyacho kulaga nti wadde maama yavudde mu bulamu obw'enseeno tagenda kubeera nga azikiza, ajja kusigala nga akola buli kisoboka okusanyusa maama we yonna gy'ali. Akatambika olaba eddakiika eno mukwano gwange wonno nga omubiri gwa Edith Mufumbiro mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro guleetebwa wali mu kyaki. Bamulese ku St. Stephen's Church eruzira we bagenda okubanga bamusabira olunaku olwaleero. Era bana NUP bangi bamaze dde okubanga batuuka. Wabula njagala okujjukiza nti kyaki eno eri ebigere bitono nnyo okuva n'ekkomera ly'eruzira we liri. Oba nfuna bulungi. Wabula essaawa zino nga Alex Waiswa Mufumbiro akyakola buli kisoboka musajja wattu okulaba nti olunaku olwaleero akkirizibwa kooti emute. At least agenda asabire ku mukyala we n'okumuziika okusaba kw'okutandise wali eruzira. Awo nno nga tusenvudde ebigere ne tusooka tubijjawoko mukwano gwange olunaku olwaleero. Agnes Nandutu akomezeddwawo mu kooti. Jukira nti olunaku olwaleero lwe lunaku olulina okubanga luvaako ensala y'omulamuzi. Wabula Agnes Nandutu waleeteddwa alabise nga ali mu kutya okw'ekika ekya waggulu era bw'ati agenze maaso n'okubanga yeetonda ne sekwetonda yenna. Teyeetondedde kooti yokka wabula yeetondedde bannayuganda. Ebigambo bye katubiwulizeeko wano katono ngenda kubanga nkuvuunira kigambo ku kigambo. Just like the securities have said, I'm the first time offender, and on such grounds, I would request this honorable court to have lenience on me. As you are aware, Lord, you know the history of my health. I have been in and out of hospital while in court, and up to date, my health is not okay. I'm still in and out of hospital, even the situation of having blood clots in my lungs. It's a situation that makes me collapse at any time. And I'm a mother of young school-going children. For that reason, I'm a single mother of young school-going children. And I'm the only able person in the family to win bread for both my family, my biological family, the children, orphans that have been left for me from my siblings, and my ailing mother who is about
80 years suffering from depression. And this situation I'm the only child remaining now. This situation of in and out of hospital, in and out of court, really stressed my family, and my father died at that moment. So I'm remaining with my ailing mother, who is also not okay. To government, I would like to say I am apologetic to the appointing authority of the who entrusted me with this position to serve government. Whatever happened, I'm sorry. To the people of Karamoja, who were intended to receive these iron sheets, I'm apologetic, I'm sorry. And to the entire country, it's something that I was misled into, and I have been informed. Not being doing my work as I'm supposed to do. I am sorry. And the iron sheets that I received, after finding out that they were intended for the people of Karamoja Lord, I willingly returned them. I willingly told police that I have them. Bigambo bya Agnes Nandutu olunaku olwaleero abadde ng'akomezeddwawo mu kooti. Agnes Nandutu annyonnyodde n'agamba nti engeri gye kiri nti omusango guno gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okubeera ng'agukola, nabwe kityo asaba at least omulamuzi ekyakitunuulire ne sekutunuulira yenna. Asabye at least kooti ereme kubanga emuteekako mbeera, emusaasire. N'ayogera n'ekyokubeera nti obulamu bwe tebuli bulungi era nti buli mu matigga, mukyala mukosefukosefu. Era nnyonnyodde n'okunnyonnyola nti ne waali awo mu kooti amazima gali nti obulamu si bulungi, asobola n'okuba ng'azirika mulwadde alina ebirwadde ebimuluma. Agambye mukadde ke kamu gye mukyala single mother, alina abaana abagenda ku ssomero abakyetaaga fiizi, mukadde ke kamu n'okubeera nti abaweerera. Era mukadde ke kamu n'agamba n'ogamba nti ye nga bw'omulaba awo bwannamunigina yanoonyeza abewuwe ekyokulya, n'okubeera nti anoonyeza ne famire ye, maama we n'abasigadde ekyokulya. Nabwe kityo singa baba bamusibye ebintu bijja kubeera nga si birungi. Annyonnyodde n'ekyokubeera nti maama we asuka emyaka 8, mulwadde eyeetaaga okuba nga ajjanjabwa okutwala mu ddwaliro enkya n'eggulo. Ekyamabaati, Agnes Nandutu agamba nti amabaati yagasasulira, yagakomyawo era n'asasula ne ku lwagali agaali gabuze. Wabula agamba nti okujjako ago agaabula nga gali mu mikono gya poliisi, except those that went missing while in police custody. Ago gagambye tamanyi, naye ye amabaati ge bamukwata nago yagazzaayo. Amalala agaali gabulako 3 ago yagasasula. Wabula agamba nti yetavunaanyizibwa kwaga agabulira mu mikono gya poliisi. Mukadde ke kamu yetonze ne sekwetonda yenna eri abantu b'e Karamoja abagambye nti bannange nsaba kusaasirwa mu nsonyiwe. Ne yeetondera President Museveni kubanga yali yamuwa obukulu bwa minisita bw'okubeera state minister w'ensonga z'e Karamoja. Wabula ate era mukadde ke kamu agambye nti n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu mu kaseera nga kano, asaba mu musonyiwe yeetonze ne sekwetonda yenna. Wabula bino byonna oluvannyuma lw'okubeera nti Agnes Nandutu abinnyonnyodde wali mu kooti olunaku olwaleero. Ensalawo y'omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliza ebigambo bya Agnes Nandutu ng'ate n'omusango gwamusinga dda, the Anti-Corruption Court will deliver its sentencing ruling today at 3 p.m. So ku ssaawa 9 ez'olunaku olwaleero omulamuzi lwagenda okuba nga asalawo omusango
ogwa Agnes Nandutu ogw'okusangibwa n'amabaati 2,000 ge yabuzaawo. Kati nga tuvuddewo awo simanyi oba mujjukira taata eyatta omuvubuka gwe yasanga ne muwala we. Mumujjukira bulungi mu bitundu by'e Matugga. Omukulu oyo amanyiddwa nga Herbert Lumu Musaasizi. Olunaku olwaleero bamuzizza wali babadde bamulese by the way Matugga Chief Magistrates Court. Bamusindisa ddeyo ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 24 April omwaka guno 2026. This case is adjourned to the 24th of April at 9 a.m. for mention. Inquiries continue. Your father remanded. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.